Sabe Katonda kitaffe ayinza byonna ogulumiza obwenge ekitibwa n'ettendo emirembe n'emirembe. Tweyanziza olw'omukisa omulala gw'otuwadde okujja mu maaso g'okusinza wano mu ggwanga lino ne mu mawanga gonna mu nsi yonna. Kitaffe akaseera kano ak'okusinza kakulu. Tusaba amaanyi g'ekitalo ojje tukusinze mwoyo ne mu mazima. Ate mu kusinza kuno Mukama yimiriza amaloboozi amalala agogera gye tuli okuyita mu ndwadde, mu birowoozo, mu kunyigirizibwa wano na wali. Ekiseera kye tunamala mu kusinza kuno tuwulire si kirala kyonna wabula eddoboozi lyo nga gweyogera gye tuli. Liwaddemu okutunenya, okutubuulirira, otutereeza eri obutuukirivu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Bassebo ne bannyabo, njagala mwenna kubalamusaako mu linnya eddungi era Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda ow'omukwano era ow'ekisa ekingi akoze kyonna okukukusa obulamu bwo n'obwange ne tubeera balamu. Ekituufu kiri nti obanga waliwo ebyamagero biwali olabye bwe bulamu bwo n'obwange okubanga tukyali balamu. Era totawaana okunoonya ebyamagero ebirala gwe kyamagero ekiri mu nsi muno. Mwenna bawuliriza Prime Radio mu bulabirizi buno bwa Study Uganda Conference, ate era ne obulabirizi obulala bwonna bwe tugabana radio eno obwa North Buganda Field, West Buganda Field, so ngeri n'obulabirizi obulala obuwuliza radio eno mu Uganda wano. Mwe muli abatuwuliriza ebweru w'eggwanga lino, buli onna w'osinzira okuwuliriza essaawa kazibe nga zakyuse nga zifaanana zitya oba zitya, kobeere nga owuliriza ku kitanda ky'owoli omulwadde, kobeere nga tuli wa kkanisa eno naye tukwaniriza nnyo nga gwe otuwuliriza nga bw'okola emirimu gyo, mwenna mbaniriza Mukama waffe Yesu. Njagala kwebaza Katonda atuwadde omukisa guno ogw'ekitiibwa okubeera nga tuweetuli ku Ssabbiiti eno eyaleero gye bali abanjagadde okusinza naye nga basinza mu ngeri ndala. Njagala kwebaza nnyo Prime Radio eno, management ne staff mwenna olw'okukola kyonna ekisoboka okulaba nga radio eno etuukiriza emiramwa gyayo nga bwe gyasengekebwa. Twebaza ba engineers baffe nabo abakola kyonna ekisoboka okulabika nga tuli ku mayengo gonna n'ensi yonna, naddala ekiseera kino kye twayingiramu. N'olwekyo siyinza kutandika nga seebaziza nnyo n'okusabirira okwebaza Katonda olw'abalanga naffe, olw'aba donors, ba supporters baffe abateekayo ensimbi ku bbaasa okwo n'engeri endala zonna okulaba nga Prime Radio ebeerawo. Njagala kusooka kuddako okusaasira bannaffe abawuliza radio eno naye nga munyigirizibwa mu mubiri. Tuli mu kiseera ekizibu ng'abantu bangi balwadde, nga ne betumanyiiko batono ku balwadde abali kwetooloola eggwanga lino. N'olwekyo wonna wooli omulwadde, wonna woowuliriza akaleediyo ko oba ku simu yo, tukusaasidde nnyo era ekituufu tukusabira. Twagala okusaasira abo bonna abakosebwa ekineneko naddala abafiiriddwa. Njagala kusaasira famire yaffe eyanajja Nankumbi gye nsinziza olw'okuvibwako omumbejja ono Pros za Lwangu. Twagala okusaasira ennyo famire eyo, era twagala okusaasira Prudence naye ng'anyigirizibwa, n'ekkanisa yonna eyanajja Nankumbi, Eruga nayo mpuliddeyo naye era yafudde, n'abalala naye tubasaasira famire zonna ezifiiriddwa, n'amakanisa amalala mangi ganyigirizibwa. Ffe wano gye tuli ku bulabirizi ne bw'oba nga ekirwadde tekikukutte bukwasi, ebikwetoolodde by'owulira n'ebyofuna kuva eno n'eri bikumala nabyo okusinduka.
twagala okusaasira abasumba baffe, ababuulizi b'enjiri, okusaasira abakadde b'amakanisa, biruma binyiga okulaba nga abantu b'okulembera balina okunyigirizibwa okw'enjawulo. Tubawulira ku masimu nga tubakubidde n'owulira nga muno gweyogera naye afuba bufubi okwogera naawe. Tubasaasira. Tusaasira abafiiriddwa emirimu, tusaasira abasomesa tekati byazzeemu bupya, twaniriza abaana baavuddeyo ku masomero, naye tubasaba mubeere bulungi, mutambule bulungi mu nsi eno gye mwayingiddemu. Twebaza olw'obulabizi bwa St. Uganda Conference, officers, ba departmentals, ba staff, olw'obuweereza nange bempereza nabo okumpi. Nawa ne twebaza nnyo Mike Mayanja musumba affe atukulembera mu by'omwoyo n'abala mwenna olw'enteekateeka ennungi. Twebaza MD n'abalala. Ekintu kino nga sinaba kugenderera mu bubaka, tuli mu kiseera singa twalina akasabaddirwe tulijja mu nsi muno akazibu. Nze ng'omubuulizi w'enjiri nina ebyange byenzikiririzaamu nga ndaba ebirabe. Nze muli ntunula nti ebintu bino erabika ng'emmanduso y'okujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Oyinza okuba nga ggwe si bw'okiraba naye nzikiriza nkirabe ng'akamu ku bubonero, kubanga waliba ekiseera ekyokulaba ennaku ekitabangawo. Nze simanyi nti oba nibeera n'ekiseera, sinyinza okugaya ekiseera kino ekyokulaba ennaku ng'abantu bange emikwano gyange balwadde nga sisobola batuukako, ate ekiseera kyekinaabeerawo ddi ekyo. Abantu bange nga sisobola batuukako, ekiseera ekyokulaba ennaku ekitali mu Uganda yokka n'okubira abantu mu mawanga gonna, naye nga bonna boogera bulala, bonna bali wansi. Families gye ziri ennamba abantu 9 nga bali wansi. N'okubira ku mukwano onaga nti ajjajja mukyala ne jjajja mwami baawedde twabaziise. Ekiseera kino ekyokulaba ennaku ekirwaza omuntu, ambulance ne zisimba ne zibula we ziteeka abalwadde, waliwo ekiseera ekinaasinga ku kino. Bwe kiba gye kiri olw'okitegeeza ntuli bubi nnyo. Nze ku lwange ndaba ng'eno mmanduso tutandiikiriza okulaba ennaku, twongerereza kw'ennaku gye tubadde nayo. Bwe tuba nga tutuuse eno njirabanga mmanduso eraga nti waliwo okunyigirizibwa. Buli muntu ng'asiriikiridde waali, buli lwe bamenya obulwadde obubonero bwonna obwa COVID ogenda okakana ng'omusanvu obulina. Bw'otunulira embeera gye tuliko etusituliridde embeera enzibu nnyo. Kyenva ntegeeza ab'ekkanisa ne mwena bakusita mwena gye muli, Yesu ajja. Eno mmanduso eraga Bayibuli ega nti abantu bali babeeyagala bokka. Ekiseera kino kyolabanga ekidaaza eri ate abakifunamu. Ebali abakifunyeemu. Amawanga geeraga amaanyi, geeraga obuyinza scientifically. Emmanduso ebyenfuna nze muni ntandise okukiraba ng'emmanduso ewadde obuyinza ng'egenda ebujja ku bantu ng'ebunywereza mu zigavumenti. Obirabanga ebyokusaaga olwaleero nga gavumenti zonna okwetola ensi zigamba nti temutambula, temukola kino, temukola kino, era naffe ne tukuba ne tukikola. Ekiseera bwe kirituuka akamwa ke kamu kalyogera ekirala. Mmanduso. Tutandise okutambula mu mbeera ng'etambulira ku mateeka agatavudde butereevu wano. Naye ate era mmanduso mu bintu ebirala mbadde nsoma mu mwoyo obonnabbi ey'okudda mu kyalo. Abantu mu kyalo badduse ne bagenda, ekyakabi bagenze n'obulwadde abasinga. Eno emmanduso ate tuzzaayo mu kulya ebyendya ebyali mu lusukwadeni. Mmanduso. Eno mmanduso eno nze njiraba mmanduso ey'okunafuya eby'omwoyo.
abantu balwaleero sitaani lutalo lwalwanye bw'aba yalwana alina walutuusiza kubanga ekkanisa bw'oziggala obunafu bw'ebyomwoyo kati omuntu yalinga tasinza nga twegayirira mwegayirire atuuka nga bwayagala tumwegayirira bwegayirizi okuwa ebitundu bye10 okuwa ebirabu tunamukola tutya tetumulaba manduso etataganya evangelism tubadde tutese kanisa zitesitese ebintu bingi ebyokukola bizibu naye ate nyinagala bawulira mawulira malungi ngenda mukyokuyiga manduso y'okudda obujja katonda gwe tusinza tafiirwa mu buli kintu kyonna kyolaba ekibeera mu nsi muno katonda tekimuyitako tetulina katonda afuna ebina kati ekyo kyayiseewa there is no accident in God's plan. Whatever I term as accidents are incidents in God's plan. Taina tikino kyaze tategedde ate taina yiki atakoleramu njagala kwanjula obubaka bwaffe tugenda okuyiga buliko omuntu ogamba nti okukaabirira mukama katusabe taata omulungi yangu oyogere gye tuli kwa Yesu Kristo mukama waffe ekyabalamuzi essula 6 mwe muli obubaka bwaffe obusinga obungi abaana ba Isirayiri kiseera kino obuwandiikiddwa nga abaana ba Isirayiri badaaga nga bakaaba ensi yagyera dda nsoma olunyiriro 6 musula 6 Isirayiri neegyezebwa nnyo olwa Midian abaana ba Isirayiri ne bakaabirira mukama ekivaasi yaffe bw'osoma essula eno weeva abaana ba Isirayiri ekituufu baali banyiiza bunyiiza katonda bayibuli ega nti n'abagabula mu mikono gy'Abamidiyani emyaka 7 Abamidiyani baali bantu balunzi abatambuze ba nomads baali balunzi abava mu bifo ne bagenda mu bifo ebirala naye nga bakambwe nga balwanyi Abamidiyani bano kinnuma nnyo bwe nsoma olunyiriro olugamba nti abaana ba Isirayiri ne bakola ekyali mu maaso ga Mukama ekibi then Mukama n'abagabula mu mikono gy'Abamidiyani emyaka 7 nti Abamidiyani omukono gw'Abamidiyani ne guwangula Isirayiri era Abamidiyani abaana ba Isirayiri ne badooba ne bajjeera okubulira Katonda Abamidiyani si Bayudaaya bano bannamawanga bano basamize bano bakola byawe bakafiiri bennyini bafunye obuwanguzi ku baana ba Katonda Abaisirayiri ne baleeta n'emikwano gyabwe abalala abalaalu be Bamereki olunyiriro olwokusatu birugamba ne bazingiza abatukuvu ne babanyigiriza okutuuka ku lunyiriro olwokubiri kyerugamba nti omukono gwa Mukama gw'Abamidiyani ne guwangula Isirayiri era olwa Midiyani abaana ba Isirayiri kye baava beekolera obuyu kiki kye bakyategeeza abantu bano bwe balumbanga ne bazikiriza ebintu byonna ebiri ku ttaka engano singa tubadde wano ewaffe wandimenye bingi mukyere singa tubadde wano waffe wandika nti mukyere wandika nti ebijanjaalo nga bwe bajja ne basawo ensuku ne boonona ebintu byonna nti bajjanga nga nzige bagerageranyizibwa na nzige ne bayingira ne basaanyawo buli kirime kyonna gerageranya ng'enzige bezijja ne zoonoona abaana ba Isirayiri ne badduka emisinde ne balinnya ku nsozi ne bagenda mu mpuku ne bazimba eyo obuyumba Lero ekiseera eky'okukungula bwe kyatuukanga nga babonaabona njagala betegereze okubonaabona okw'engeri eyo okukwonoonyesa ebintu byo byonna emyaka 7 gwe ne guvaawo ne tukwata omulala emyaka 7 ne bajeera nga bali ku nsozi eyo babonaabona ne beetamwa bwe baazitoowererwa ennyo olunyiriro 6 gye luvuddeyo kyebava agandiwa okudduka obuduusi tekijja kutuyamba abasajja batuwangulira emyaka 7 bayibuli egambe ne basalawo bakaabirire Mukama
Bassebo mwenna abandaba batulaba ku mikutu gyonna mweyonna n'abawuliriza lidiyo eno gyetuuka yonna waliwo ebibeerawo mu nsi ne tugyonyesebwa. Nze njagala kukkiriza mu bimu ku bigyonyesezza omwana w'omuntu nga tebyawulawo na mukristaayo mu adventisiti mugagga munene covid-19. Abantu bakoze ekisoboka nga balowooza nti balwana okwetaasa. Gavumenti tubeeyanza bakoze ekisoboka nabwe bayinza okukola. Abasawo bakoze ekisoboka ne bagezaako. Bakoze ekisoboka okutugamba tutegeko masiki twebaza abo abakigomidde ne bakikola. Sanitizing buli wamu, social distance ne lockdown zigenda mu maaso katuli lockdown yakubiri. Naye bassebo ne bannyabo okufaananako ng'ekyagwa mu Isirayiri obulwadde bweyongeza. Teri kinnomye nga kuwulira nga ne mukyalo ewaffe abantu gye babeera mu byalo yonna okwetolola eggwanga lino nga gwagenze dda. Bwe twabeera mu lockdown yasooka ng'ali mukyalo agamba nti ffeno tetulina bulwadde era akafe tugenda ne masiki baga nti mwemuleese obulwadde. Bwenjogerera omulumbaganya alinga enzige. Abaana baffe badde mu masomero ne tufuna n'assurance nti masomero teri kikabi kabaddeyo tutegedde bavuddeyo nga neeri baba bakwekanga tuwulira buli zikati gyabwe balinganaku oxygen. Ensi esobeddwa, enkwata ya buli kintu esobeddwa. Ng'omuntu agenda ng'angoberera ebiri mu nsi osobera ne kye bayita obubonero n'obutali osoberera. Bonero bwenna tubuyizeeko senyiga, musujja, mutwe, nyingo, kubenyekamenyeka, kunafuwa. Naye bakubuuza akabonero akapya ku obwo katabaddeewo ku ndwadde ezibaddewo mu nsi muno ate nawe weewuunya bwewuunya. Abantu beeraliikirivu ekyenkanidde awo. Beeraliikirivu. Fabeera eno mu bibuga bw'owulira ambulance buli kaseera nga zikaaba. Abayiseko emulago n'ebifo ebirala bw'otunulira engeri gye zipaakinze nga zibuliddwa we baziyinza okuteeka abalwadde. Mu malwaliro tebalina bitanda, tebalina bifo. Ate nga kino kyenjogerako kizingiramu abantu ab'emitendera gyonna. Twagala okwebaza abasawo bakoze ekituufu. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Bwe nawulira nti abantu batandise okwegulira oxygen, omuntu n'akwata pikipiki ye n'assaako ekitanka agende bamwongereko. Nategedde nti kati ebintu bikaaye. Omuwendo bwe mpulidde nga abasawo batunyonnyola ti omuwendo ne gavumenti yennyini ne pulezidenti kyamwewuunyisa abalwadde abogerwako baliwa. Abalwadde abamanyiddwa be batono, abeeyoteza be bangi, banagenda ddi mu bitabo. Enzijanjaba erimu obukodyo kati tojja kubutegeera. Eriyo amaka galina etteeka buli aluzuukuka ssaawa 10 bonna ne beeyoteza n'obwana obuto bwonna. Tetunaba kumanya twoteze paka ku myaka emeka bonna ne kiboka evaayo ffenna. Abantu ne bagenda bayingira ekintu ekyo. Onoogenda okukulira sayansi wanaagenda okuvaayo enkeera ng'ekyo akivumirira nga twakikoze dda. Tulabye ku mitimbagano munywe kano ffe ke twanywa. Mwamu akanywamu ebikopa 2 ne baleeta ekirala nti akukatta. Nze wange kankola bwe kati nduka ntufudde ate nga twakamazeewo dda. Enzijanjabi egaanye. Olwaleero kati omuddo ne waffe bagunoonya. Abantu abakazi batambula na bisawu n'ebikooyi byabwe ne leesu banoonya buli kantu. Ugenda okulengera akakomerako bakaliko, ugenda okulengera abalina kalitunsa abo tebajja kusigaza, balina obukomera twabusimba looza nti bunaakola kakati nannyini kugenda okutuuka tokyalina ate yepo ogoba nabo bagenda kufa balina olumba olubatalwanya. Ensi weetuuse bibajja ku miti gyonna bagitema. Abantu tutuse mu kiseera nze zijukira mu kiseera kya siriimu yajjira omuka abantu abamu baafa nga tebafudde siriimu.
omuntu bwesisinkana omuntu gwe yayagalako n'amusanga nga yenna aweddeyo akeneenuse bw'ati olwamulabangako olwaddayo eno nga naye atandika kugenda. Lwaki agenda naye nga ate tamanyi nti ye yamwagala ku Friday, sirimu n'amufuna ku Sunday, naye olwokubanga amulabye. Abamu baziikwa nga n'abajjanjaba baweddemu amaanyi naye nga abantu abamu tebaali. N'olwaliro tulina ekizibu, abantu beekebera bokka olugoberero obubonero nakati kubanga information eri wide ekitali kibi, naye information abantu batandise olwolugira nga kati olukalala alulina. Ffe waffe mu kyalo eyo enzijjanjaba y'omusota bakubuuza ogulabi kikaaki muzeeyi taleeta ddagala lye kuwa lya salambwa nga yabadde nawandagala. Tugenda okufuna obuzibu olwaleero luno olwekubanga twewe eddagala nga kikiriwo olw'okusoberwa. Nze namanya negundi yamira negundi yamira tomanyi toba gundi yali mulwadde obono yali mulwadde. Eyo embeera gye tulimu ey'okusoberwa omu awane ku munne kuliriye. Tetunaba kumanya. Tutandise okuwulira abanogoka obunogozi abatayise mu system. Banogoka COVID, banogoka ki? Abamu banogoka stress. Omusajja ali mukyala abadde nti yeekuumye yeeyagala n'ekibanja ki. Kati mutabani ebintu byamusobedde bamusazeeko n'atwala abaana 7 n'abayiwaawo. Ate n'akomawo e Kampala asobole okukuuma omulimu n'ennyumba ye eriko akakufulu ke. Abaana bakolola. Basebo ne bannyabo abantu basobeddwa. Tewali system, tetunaba kufuna system eri direct ndi gyokwata. System. Njagala kubategeeza basebo ne bannyabo ti embeera eno nze ngirabye ng'ekijwetaagisa. Njagala okubeebaza mwenna abatudde mu bifo byammwe abawuliriza obubaka bwange gye muli, bwentegeeza eggwanga, bwentegeeza ensi yonna, ti mu bino byonna olwokubanga tujja kukolako kye tusobola naye tukwate ekkubo ery'okukaabirira Mukama. Awamu na bino byonna bye saagala olekeyo na kimu kye batugambye kye batuyigiriza kyonna tukikole naye nga tukikola bwe tukaabirira Mukama. Ekirungi buli nnaku njogera nti batugambye okukola ebimu bikoleka basebo ne bannyabo. Naye Amani bamugamba, naye Amani anyiiga okwebbika mu mazzi mirundi 7 kikola ki nagasijja gagendamu. Abasajja bene bamugamba nti singa bakusabye ekisingakaawo gwe gwamba gatakuwonye. Nange nkubiriza abantu tunaabe mu ngalo, tusibe masiki, sanitizer, social distance. Awongo bwange nze bundagira ddala nti ekimu ku bintu ebisobola okututaasataasaako singa kisobokera ddala beera wakaawo. Nga tokisobole ng'onoofuluma n'ogenda, njagala kusaba kakasa nti ogobedde SOPs. Kyannaku nti omulaba tuleetedde embeera ebyokugwa mu kifuba ne bivaawo, ebyokusemera ne bivaawo. Tetunnaba kutegeerera ddala bano basantisi akawuka kano okubanga kapya buli nnaku bayiiya. Bajja kwekanga nti kayita ne mumpewo, kayita na wano, kati ebenanga tebinnaba kujja. Social distance. Kwegayirira Mukama waffe mwabakola emikolo mbeegayirira abasumba baffe, abakadde b'amakanisa, abakulembeze. Kituufu tupapa tulokole abantu naye sooka oteeka nawe okulokolebwa. Zabbuli 68 nze kyenva njagala mu kukaabirira Mukama. Lwaki tukaabirira Mukama? 68:2 lugamba Katonda ye Katonda w'okuwonya gye tuli. Amiina. Era yakuwa Mukama ye nannyini kuwonya mu kufa. Basebo ne bannyabo okuwona kuli mikono gya Katonda. Bw'owuliriza abasawo baffe ba doctors abagendedde mu kintu kino lwabutanaaba mu ngalo, lwabutamanya masiki.
njagala kusaba nti nga tukola bino byonna kino kyenaaba kya bunafu kinaaba kya bugayaavu ate mu kiseera kino ekya covid ekya lockdown gwokunafuwa kino kiseera kyakukaabirira Mukama ataase mukazi wo ataase abaana ataase eggwanga ataase baliraanwa abo. Kino kiseera si kyakukola bya ffujjo. Kino kiseera si kyakwekalakaasa. Kino kiseera si kyakulwana kyani kya mwami kyani kya mukyala. Kino kiseera mu abavubuka bakomyewo si kyakwandaza ku kyalo. Kukaabirira Mukama. Gamba mukwano gwatawulidde programu eno n'ogimudizaako ekizibu kye tulimu kukaabirira Mukama yebebeera program awaka gwe nnyinimu namwandu gwe muvubuka alimu ekiseera kya kukaabirira Mukama. Nze nkimanyi nti mukubonaabona abantu abamu ate balonyoneka bwonoone si nkimanyi bulungi kuba nze nali mu lutalo ate nolaba nga abantu mu kire ky'okwetegeka ate bakoze bifu. Ani agambye nti olina oluwangula? Agambye Katonda ye Katonda w'okuwonya. Ate era Katonda yatuleetedde bana batugambye nti mubikeeko ku mimwa. Oyo science. Gye bakugambye tekitiisa tekitta. Mukama ye Katonda w'okuwonya akozesa systems ez'enjawulo. Nti yakuwa enannyini kuwonya. Era njagala kusaba obanga wali weeragulizaako mwababeereyo ne mweraguza kaakati ab'amasabo mubaveeko eno essaawa yakwetereeza nabo bali mu kabi kanene. Mu Zabbuli 62 Dawudi bino naye abiraba agamba bw'ati olunnyo lw'11 nti Katonda yayogera omulundi gumu nti mpulidde bwe nti emirundi ebiri ninga Katonda yenannyini buyinza. Amiina. Bassebo ne bannyabo bizibu tebitegeerekeka. Yenannyini buyinza, yenannyini kuwonya, yalina amawugwego, yalina embeera zo, yalina immunity yo, yalina byonna, yasobola okutangira n'otangira. Abamu olwaleero kati batula wansi nze njo ngayogera n'abantu ku masimu ag'enjawulo naganze ensiriikira simanyi bulwadde gye lwava nga tayinza nakugamba nti wano. Ate era ekisinza okunyigiriza kati omuntu abeera awo n'awulira n'obusungu nga bumukwata ng'alabayo abagayavu kusinga ye ng'ate abagayavu batambula. Kati abagayavu nzi kiki Mukama nakukola ki? Abagayavu bano bemanyi ne gundi ekyo bamanyi mu bulamu bw'omuntu ng'agalamidde awo ebirozo bitambula n'alaba abagayavu. Naye tegeeza buli muntu njagala okwogera naawe awuliriza ebintu bino ti Mukama yenannyini buyinza. Mukama yasobola okujja mu ddwaliro awo tubalabye tubamanyi abaakomayo balabiddwa ekituufu COVID singa owuliriza emiwendo gye akutta abantu bangi naye twebaza Katonda newankubadde obaddewo okufa naye waliwo okuwona kungi. Tuleme kwerabira maanyi ga Katonda abantu basituse. Kyonalabye mukwano gwange gwe manyi obulungi era ninamanya n'obulwadde bwe namulabye ku TV ng'agamba nti nakomayo kati nga mukungu mu gavumenti. Basebo ne banyabo abantu balwala. Mukama yenannyini buyinza basebo ne banyabo. Mu Yeremiya essula ey'omwenda ayina kyayongera okukakasa. Yeremiya essula ey'omwenda olw'23 n'olw'24 agamba bw'ati bw'ayogera Mukama nti omugezigezi teyeenyumirizanga olw'amagezi ge so n'ow'amaanyi teyeenyumirizanga olw'amaanyi ge so n'omugagga teyeenyumirizanga olw'obugagga bwe. Kino ky'ekintu ekituganye n'abagagga kigenze nabo. Naye yenyumirizenga olwa kino ng'ategeera era ng'amanyi nze nga ndi Mukama akola ebyekisa era eby'ensonga n'ebyobutuukirivu ku nsi kubanga ebyo byensanyukira bw'ayogera Mukama. Toyina
kino kye kintu kye tugenda okuyitamu nga tulina bwemyepanko gyonna. Tojja kweyagala kubanga n'abamulina abamu tebamanyi bamwejja. Essaawa eno olwokubanga nannyini buyinza waali ate atuwadde bwe tukaabirira yeeyanjudde. Agambye atya? Agamba nti nze nina amaanyi agabikola, nze nkola ebyekisa, ebyensonga era ebyobutuukirivu, ebyo byensanyukira, bayogera Mukama. Tutwale ensonga zaffe. Batuwadde okudda mu ddiro lyaffe. Njagala kusaba gwe alina awaka w'osabira. Awo awaka w'otuddeyo ekkanisa kaakate bwe tuba tukolera ebyobutuukirivu. Mu bibumbe tukola kwe kwesabira. Kanisa yazza awakaawo tukole counseling ku baana baffe abo. Mutambula baana bange, muleme kutambula. Ate masiki muzireka, ate temunaaba mu ngalo. Nedda, banange temukola kino, banange temukola kino. Essaawa gye tuwalekera aba Pathfinder, aba Master Guide batuyambe mu church. Mukama yabatuddiza waka, kati ffe ba Master Guide. Mukama kino akituddiza. Seminars ezibadde mu makanisa, okuyigiriza abavubuka, okuyigiriza abakyala. Kati atugane mugende mubiteeke mu nkola mu wakaawo wammwe. Awakaawo w'otudde kati awo wali ekkanisa. Obutukuvu butandikira mu maka. Your family is your first ministry. Daudi addamu Zabbuli 46 agamba nti oyo Mukama lwaki tugenda weyo tumukaabirire. Agamba ensonga gyawe agamba Katonda kye kiddukiro kyaffe. Era amaanyi gaffe omubeezi ddala tabula mu kulaba ennaku. Njagala kusaasira gwe adaaga Mukama awulira. Njagala kusomera mu Samwiri. Waliwo ekintu sanyusa mu Samwiri. Agamba bw'ati mu Samwiri. Samwiri esooka essula 7:8-9 agamba bw'ati. Sura 7:8-9 agamba abaana ba Isirayiri ne bagamba Samwiri nti toleka kukaabirira Mukama Katonda waffe ku lwaffe atulokole mu mikono gy'Abafirisuuti. Toleka kukaabirira Mukama atulokole mu kirwadde kino. Buli aliyo saba. Ti abaana ba Isirayiri ne bagamba toleka. Olw'omwenda awo Samwiri n'addira omwana gw'endiga oguyonka n'aguwaayo okuba ekiweebwayo ekyokebwa ekiramba eri Mukama. Samwiri n'akaabirira Mukama ku bwa Isirayiri. Mukama n'addamu. Njagala kubategeeza mwenna mubimanyi n'ebyali ku Yona. Abantu beeri bwe baasalawo ne bakyusa, ne basalawo ne bakyusa, bakyusa Mukama n'aleka. Mu ssula ey'omukaaga eky'abalamuzi gye twatandise nayo waliwo ekintu ekikulu ennyo ekinsanyusa nti nga babonaabona bakaabiridde Mukama. Bannaye Mukama teyasirika. Haleluya. Mukama kigambibwa nti n'asindika malayika. Malayika ono mu ssula y'omukaaga 11 n'agenda n'asinkana omusajja waawe mu ku babonaabona bamuyita Gideon nti ng'ali awo ye yali yalima akalimiro ke ebbalibbali mu lugezigezi yali atuuse mu makungula akisa. Malayika wa Mukama n'ajja mu lunyiriro 12 n'amugamba nti Mukama ali wamu naawe, omusajja ow'amaanyi era omuzira. Gideon teyasanyukira bigambo bino. Kino ebigambo byali byakujerega, yabirabanga ebyokuwaanawaana, byalabanga ebyokuduula. Gideon naye teyasirika n'amwaŋŋanga. N'amugamba Gideon n'amugamba nti ayi Mukama wange, obanga Mukama ali wamu naffe, kale ekitubeezesaako ebyo byonna kiki? Gyali eyabuuza Mukama nabatizibwa, nalina akabatizibwa, nze ekimbeezaako kino kiki? Era ebikola byonna eby'ekitalo birirudde abajjajjaffe bye twawulira nga yabikola nga bajja e Misiri. Kaakano Mukama atusudde na bulunyiro be lugamba, atugabudde mu mikono gy'Abamidiyani. Njagala kubasaba tositula oluyombo ne Mukama. Gideon yasitula oluyombo ne Mukama. Manyi by'oyitamu binyiga. Naye mu bufunze nsanyuka. Malayika ono bwe yajja n'ebigambo eby'essuubi n'agamba Gideoni yennyini nti kaakati nno gwe wennyini gw'ogenda okunona, gw'ogenda Mukama gw'agenda okuyisamu okulokola abaana ba Isirayiri bano. Toyomba,
tokaaba ebyo byogera ndi Katonda yafuluka takyalina maanyi ebyo tebiriyo Katonda alina amaanyi. Oluyero 16 mazima n'amugamba nti mazima ndibeera wamu naawe era oli kuba ba Midiani ng'omuntu omu. Ntegeeza gwa mpuliriza andaba ali ku programu eno nti Mukama atusuubizza nti ndi wamu nammwe. Abantu ba Katonda mwenna abadaaga awooli bizibu omukwano bizibu tukaabirire Mukama. Tukaabirire Mukama. Gideon Mukama mugambye nti nze ndi wamu naawe. Oli kuba ba Midiani ng'akuba omuntu omu. Gideon ebyaddakaawo bingi naye naawe ekiweebwayo eri Mukama. Naye ekinsanyusa kye kino Onyola 25 lugamba bwe luti awo mu kiro ekyo Mukama n'amugamba nti ddira ente ya kitaawo y'ente ey'okubiri. Ekiro ekyo n'amugamba nti ddira ente ya kitaawo y'ente ey'okubiri yakamaze emyaka 7 osuule ekyoto kya Baali kitaawo kyalina otemeeteme ne Asera ekiri okumpi ozimbe ekyoto eri Mukama Katonda wo waggulu ku kigo kino ng'empisa bwe yalagirwa oddire ente ey'okubiri oweeyo ekiweebwayo kyekebwa omuti n'omuti ogwa Asera gw'onootematema. Mukama asuubiza Gideon ngenda kuba naawe naye ntya gendo gyewo ebintu byonna by'obukafiiri ebibadde mu makaago ekitaawo bye yateekawo bajjajjaabo bye baateekawo by'obadde ogoberera bye mubadde mugoberera ensi byebadde sooka obijjewo nja kubeera naawe tulyoke tugende mu ddiiru eno nga bannwa Abayisirayiri tebaliiko kakwakuzo sibalinaako okukonda sibalinaako bunyiivu. Alabika munjukira Bayibuli bagamba nti Mukama waliwo yagamba mu Isaaya ti omukono gwange teguyimpa waddi n'okulokola negutayinza kulokola naye butali butuukirwa mwe bunnemesa bwe njagala okubayamba naye ng'ate bwe benyamba mukola birala. Kali kiseera ekyokudda obujja njagala kukusaba mukwano gwange wonna wooli tino gw'omanyi ba Asera gw'omanyi Baali bo gw'omanyi ebintu ebitakwatagana na Katonda by'obadde olina mu bulamu buno. Nkukakasa olwaleero mu kukaabirira Katonda okunaavaamu amakulu ng'okwali Nineeve wejjeeko bakatonda abalala wejjeeko emize gy'omanyi. Omuwandiisi omu yagamba ti osobola okulimba abantu bonna ti naye engeri 2 zotosobola kulimba tosobola kulimba Katonda ate nawe tosobola kwerimba. Tuli mu revival eki yali ategeeza ng'ategamba Gideon nti okuvaako ekikekempe kino ekibatawaanya mudde gyendi. Njagala kusaba abantu mwenna bawuliza obubaka buno kiki gwe wennyini ng'omuntu gwe omuwala atuddaawo gwe omulenzi atuddaawo omwami atuddaawo biki ebyetaaga okujjawo. Agambye mala bijjawo zimbe ekyoto biki byolina okujjawo ozimbe ekyoto olina by'omanyi kati ssebo gwatuddawo omusajja mukulu mukyala gwe olina by'omanyi ebyetaaga okuzimba ebyetaaga okutereeza. Seetaaga musumba kujja kuŋŋamba nti kino kiri bwe kiti seetaaga mulabizi oba saabalabirizi neetegeera ate mmanyi n'enkola ya Katonda kyova olaba nti ebintu byonna byenkola mbikola mu bubba nga mbikwese kitegeeza ntegeera nti bikyamu. Njagala kusaba ono ekyo kyekyali kimwetaagisa okukola okumanya nga Gideon yali mumalirivu bino yagenda n'abikola n'akoonawo Baali n'akoonawo ne ba Asera bw'abikoona abantu sajja bagenda okuzuukuka nga lubaale wabeena amusaanyizaawo nkuba akafaananyi omuntu yenna abadde n'ebintu byonna ebitakwatagana na Katonda nga abisaanyizaawo mu nnaku zino ku sabbiiti eno eggulawo nga tuli mu lockdown waliwo byoteekwa okugyawo ate bijjeewo ne banno balabe ng'obijjeewo kubanga abantu abaali bana abasajja baalabira ddala ng'omusajja ono ajjeewo bakatonda baabwe era ne badduka ne bagenda wakabaka ewaasi ne bamugamba nti ssebo mutabani wo ajjeewo bakatonda baffe
ne balowooza nti taata ajja kutabuka akwate omuvubuka ono amukoleko effujjo. Kitaabwe n'abagamba bayaali bw'abanga Katonda yeewolereze yeerwanirire, bw'olaba tabatanyeze kitegeeza nti tabadde. Naye njagala weetegereze ebigambo ebiddako awo. Gideon n'agamba Katonda n'atandika okunywa ne Katonda. Teri kinsanyusa nga kunywa na Katonda kuno. N'amugamba Mukama, naye nkwegayiridde nkolerayo akabonero akanalaga ddala nti olutalo luno naaluwangula. Singa nziridde ebyoya by'endiga ne mbiteeka wali nsaba ebyoya by'endiga mu gguuliro. Bwe naazuuka ku makya nga biriko omusulo naye ng'ettaka kkalu nga manya nti oli wamu nange. Nja kgenda nwane agenda okuzuuka ku makya nga bwe kiri. Sebo nkwegayiridde naye ate kati tukyuseemu kati ate njagala omusulo gubeere eno ku ttaka naye nga ebyoya bikalu. Byonna Mukama n'abikola. Buli lwe tujjawo enkola ebyetwawukanya ne Katonda, Katonda afuuka mukwano gwaffe. Covid ono katumufunemu okukwatagana ne Katonda. Bw'osoma essula ey'omusanvu emalayo byonna bye twandyagadde okwogera. Eraga bweti Lunyiriri 19 ti ekiseera kyatuuka bw'osoma awo Gideon tumumanya asitulejje essula ey'omusanvu eyo asitulejje akunganya abasirikale abayitirivu bagende balwane. Mukama mugamba tebeetaagisa ku basirikale abo bonna gyobadde okunganya abayitirivu tutwaleko bagenda omugezesa bwe bagezesa batwalako 3 ng'ayagala okumulaga nti olutalo nze ndulwana. Bw'otunulira ebyali mu lutalo mu ssula eno ey'omusanvu baalwana nga bali betta bokka. Mukama yawangula olutalo n'awangula Abamediyani ne badduka olutalo ne baluwangula. Abameriki bawanguddwa naye nga bano baagenda bugenzi n'abisuwa na bitabuliro bya muliro ne bakuba na nduulu. Kyava ku ki? Essula egamba Olunyiriri 27 lwansanyusizza nnyo. Tulugamba nti kubanga yakolanga Mukama bwe yamulagira. Njagala kukusaba mukwano gwange olunaku lwa leero. Olunaku lwa leero gwe nange abakaabirira Mukama mu maka gaffe, abakaabirira Mukama mu mayumba gaffe, abakaabirira Mukama naye ng'aliko okusijini naye obwongo bukyakola bulungi. Tekikugaana kwogerayo ebigambo ogaye nti Mukama kino kinsonyiwa, Mukama ntaasa mu nsonga eno. By'osobola okugwera byogere. Abantu abadaaga nga badaaga mu mbeera gye badaagiramu, nsaba tolemererwa. Ekinsanyusa kye kino nti Yesu waffe agamba nze kkubo n'amazima n'obulamu, tewalagire kitange okujja nga yise mu nze. Eno essaawa yakusemberera ekkubo, yakusemberera atutwala mu ggulu. Kolagana ne Yesu kubanga Yesu bwe bulokozi bwaffe, Yesu lye kkubo, Yesu ge mazima, Yesu bwe bulamu, Yesu ye nannyini buyinza. Yesu oyo eyajja mu nsi muno n'abeeramu n'afa ku lwaffe, mwetefutefu otwanjula makaboko bw'omu ggulu. Oba ndwadde badde ku ki, oba tuli ku ki, oba embeera eri ki, oba embeera eri ki, Mukama ali wamu naffe. Obubaka wange bugamba tukaabirire Mukama. Mukama atuwa omukisa abaagalwa. Era awo wooli yenna awulira okunyigirizibwa, ffenna nga tunyigirizibwa n'ebyetukola n'ebyetukozesa, ffenna nga tweraliikidde ekinaddako enkya, njagala kubasaba wonna wooli ozibe ku maaso bwe kiba kisoboka tukaabirire Mukama. Era ennaku zino zonna ezatuweebwa, Sabbiti zonna eziri mu nnaku 42 tujja kukaabirira Mukama. Naye mu maka ago kola system ey'okukaabirira Mukama. Ku makyalo eggulu ku Sabbiti nnaku endala wabeerewo okudda obujja. Wabeerewo okudda obujja mukyala gwe, mwami gwe, tuve mu Covid nga waliwo okudda obujja. Ne bwe kuba kufa ng'omuntu afudde nga azze bujja, aleluya. Mukama tafiirwa. Abantu bakabanga bakabira Musa bona ne bakuba ebiwoobe nga Musa Katonda talina nsonga ku ye. Katusabe kitaffe omulungi. Njagala kukwasa abantu okwetooloola ensi yonna, abalaba era bawuliriza Pram Radio n'emikutu emirala gyonna. Kitaffe abantu bakolola
tebasobola kwogera, banywa buli kimu, benyokeza mu buli kimu. Nze nkukoola mu maanyi gage ekitalo ku lw'ekkanisa eno, ku lw'obuweereza bwonna Mukama, s'amaanyi gage ekitalo owonya abantu bo. Saasira abaweereza baffe bonna, abaami n'abakyala n'abaana abato. Saasira ekkanisa yo, saasira abantu bonna betwakabatiza, saasira abantu betubuulira enjiri. Saakisa omukono gwo gw'ekitalo gw'amaanyi oguwonya, owonya abantu bo, tusonyiwe olw'ebyo tusobyeko, kituufu twakusobya, kituufu tukusobezza, kituufu tusobya, kituufu tukoze bubi, naye gwe tukoze bulungi nti kasita gwe bw'osonyiwa tolangira, taata sonyiwa butali butuukirivu bwaffe. Taata omwagala Katonda ayinza byonna, omusajja oyo, omukazi oyo, byakozeeko biwamanya, byolabye bimala, musonyiwe taata. Ayinza n'okulabamu nga tebakyasobola kutegeera, bali ku oxygen, bali mu bitanda ebyenjawulo, bali mu mbeera enzibu. Taata wulira okusaba kwaffe, gatta kusaba kwaffe ku kutabo, kusaba kwa famire eno ebyo byayogerako ebitono. Yamba abavubuka, yamba abaana abato. Yamba eggwanga lino Uganda, Mukama, yamba abasawo baffe abatujjanjaba, Mukama, bawe obulamu obulungi. Adya God, jangu, oyingire mu malwaliro, oyingire mu mayumba, ofeffete offe gye tulemeddwa okutuuka olw'embeera y'obulamu bwaffe. Tweyanze, kubanga